Yesu ketandika butandisi smart yala entertainment bakutusizaako intani kwa filime egenda maaso atenete yatwaga tubenga tumanya ku mulundi guno jukira twakomye okubanga tulaba amaka gano ebintu nga si birungi. Omulogo omuto episode ey'okubiri yetandika egenda maaso atenete batugamba nti Sembati Ashraf King director of photography Naliyange Farida executive in charge of production tandika butandisi egenda maaso atenga Naliyange Farida yakuyiza olugero lwa film jetandika egenda maaso batugamba ndi banaffe aba smart yala entertainment bibalayiko okuba nti bakoze ekintu bakoze ky'amaanyi nnyo okuteera mu graphics zonna. Kagwa Obed welfare ekyali ku ntandikwa tugenda maaso. Mpera Ruthi tukugize Diana nga next screen bonna kwebali tandika butandisi egenda maaso mpolampola tongero bebaza mwena abatula ku mukutu VJ Emmy official atenete mukola ky'amaanyi temwerabira okusubscribinga abatannaba Naliyange Farida ku screen nate ekyatandika butandisi egenda maaso Tamale Frank ne tugenda mulako mu film yaffe netandika natenga bulijjo okuva mu Emmy's production Irene Kisache ne tujja kubatumota buliro ekyatandika butandisi bagamba ni Sentongo Yoram nga ne tujja mulaba ku screen Abdul Shakur Zuwa nga naye ku screen kuno kwali tosuba mwana mwala amanyikidwa nga Mpera Ruth tukyali kunyanjula yaye egenda maaso bagamba ni Kanti Rahuma na Kyagaba Aisha wamu ne Bone Kalanzi bonna bazanyi ba filimu yaffe ekyatandika egenda maaso mpolampola Busula Jonathan nga ne tujja kubatumulaba ekyatandika butandisi egenda maaso mpolampola tukugize Diana nga next screen kwali kakati katono nnyo nga tetunaba kuleka ntolekera ekitundu ekyokubiri katono nnyo we twakomye mukazi wattu ng'agenda maaso n'okuleka nti alajana manyo osooka ne weebuuza banange ebiseera ebisinga abantu bagamba nti bw'oyingira obufumbo obeera omaze obeera ogenda maaso naye ku kyalo okutambula nga bakuyita erinnya eryabituli bingi omukazi n'obanga atazaalibwa naye lwaki oba oyambala gomesi kyoyinza okuyita kaddemu excess buli kaseera n'osanga abantu ne weewozaako anti ng'endabikayo yeetajja mu bakyala banno n'ogaba nange kiki mukazi wattu ng'ayiiya era yagamba ateekeddwa okuleka ni afubanga bw'asobola abe ng'ava mu mbeera ey'obwavu eno yagikuliramu ewaabwe n'alaba ng'ate kati akuze n'asanga n'omwami ataagimulabya ekyo yagamba ateekeddwa givaamu omuntu okutandika okutunula ng'akadeeya mukazi alinga kadeeya bannange kale ayambadde kade naye kati okuba olugoye bakazaako bituli bingi ekyo nakyo kirala nnyo kati yamubuuza okolaki abaana b'omusajja naye atandise obbeetamu ono atunulwa ng'omusansulule yenna mutaggulule kwegamba embeera eri wano si yakunnyonnyola otunula bantu butunuza abali ewaka wano ekintu ne kikusobera busobezi n'ogamba nange kiki ekigenda maaso mu nju yalabanga omukazi ono agamba ateekeddwa okuyiiya ng'omuntu omukulu agamba alina okuleka ni ayiiya abe ng'ava mu mbeera mwali firimu yaffe ekyatandika butandisi tutaba Omulogo omuto eno ye paati tuyaayo nate nga bulijjo eminze nkuweereza kaakati lengera abaana be yazaala abaana balinga be bazaalira mu nkaayana laba bwe kiyimirira ng'omutego kale n'agamba singa gwe amaanyi gonna ge namalirira mu kukuzaala singa oba nageebakamu otulo n'olaba omwana eyandibadde annyambako okulabika ntutereeza kitaawe naye naawe olinga ekisunsu kati nze ebyokunywa bya taata nze mbimanyi oba anywa akenge kanywe n'agamba gw'oyogedde ekyo kendi ate waliwo mukako gunywa era agunywa agwagala abaana abasinga bamanyi okubeera ku ludda lwa maama waabwe gwenze muntalekera ku kawunga ako temunzala ebijanjala amadda agenze ku mupiira laba wekitambula amagulu kinyoola manyoole kiringa ekizibu mukama katonda kaakati we tudda ku sayidi eya taata ng'asooka atuuza muwala we ng'amubuulirira ng'amuga mwana wange nno okuze kati nze mbadde nteesa wandibadde ofumbirwa n'oba nga teweegatta mu mbeera eno ey'okumpozesa kuba nkomawo ne mumpozesa ne munsaba kino gino emyaka gye ndimu olugero lw'Abaganda olukula oluyonka omwana nange nandibadde kati ate mmwe kummwe kwenfunira owulidde njagala babe nga bakutwala
nange mpone ennyumba ey'akadongo. Ebiseera ebisinga ekintu ekiremesa obufumbo bw'abantu okuyimirirawo. Gwe taata omwavula onkupe kwe kuzaala omwana ng'omuzaalidde mu nnyumba ey'akadongo naye omwana n'omulaba ng'ekyobugagga ekirina okuleka nti kujja mu nnyumba ez'emmuli ezibotose. N'oba ng'omwana wazaala kyabugagga era n'otandika okuba toyagala kuwuliriza bigambo by'abalala bye bakugamba kulw'okuba ggwe weewagira oyagala omwana wo olaba omwagalamu ssente bakuzaala kyattunzi kiri awo. Omusajja ono ye byamulema okukola ayagala abikolere ku mwana. Kati yamugamba njagala ofuna omusajja anaakulabirira. Kaakati n'asooka dda ku sayidi ey'omwana ow'obulenzi ono etamale Frank ageeka. Omwana wange okuze. Kati ng'amuga mwana gwe ndabira ddala mu butuufu osaanidde ove ku lujja. Kaakati no taata alabika atandise campaign. Yatandise campaign ayagala kugoba baana ku lujja wano abamalewo. Kubanga bwe beegatta ku nnyina bamutabukira ne bamulemesa n'okunywa obungi bw'omwenge bw'ayagala okunywa. Gamba empisa zembi. Kati ng'amugane taata oyagala tuwase tuve ku lujja ye tuwase tuddewa. Gwe kennyini wano toyina kubo lye watulaga kaka tugenda kutambula tuddawa. N'amugamba nti omuntu yenna akuze enkoko bw'ekula yeetakulira. Okimanya abantu bakulaba mulimu n'abaana gw'ozaala n'akula bubi ng'atunulanga emyaka gya kitaawe. Mwana wange sooka owulire. Ng'amuga kati ekintu kye nkugamba laba. Kati esente omukazi nze yandibadde abanga nina kyenjiya. Sente muzirya nnyo. Njogerako. N'amugamba nti olaba taata. Abantu ku kyalo bakimanyi nti gwe osinga okulumya maama enjala. Obeera kubanga onywa mwenge batugamba naffe abaana tugenda kula tube nga tusibira mu birabo eby'omwenge. Kaakati lwaki buli kaseera otugamba okulima simanyi mwe muli akalungi ate eddakiika y'emu n'omala n'otugamba embeera mbi. Tuteseza wamu. N'amugamba kati omanye omuzadde omwana bw'akula afuuka muganda wo. Kati embeera eriwo. Bwakika kyaffe. N'agamba nti ekintu ky'okunywa omwenge saagala mukirabe ng'empalana. Abantu be babasaako ne baboogerera musimanyi mukola mutya. N'agamba ogwo omwenge gwa mukika era buli wennywa mpewo ze ziba zinywa. Owulidde mwe saagala mundabe ng'eyasiriwala. Jjajjaawo Kawumpuli ebuyego yagunywanga nnyo. Kati oli yanywanga ndebe sinatuuka ne mukadomola oyogera. Kuzaala. Oli sengaawo bonna banywanga omwenge. Kyogamba nti ffenna tulina olubimbi lwakutamiira. Omwenge yagunywa. Naga nkugambe jjajjaawo Kawumpuli yanywa nnyo ebuyego oyo yanywanga ndebe buli lunywa. Kati nze nengusala wuuyo ndi mukadomola liita 5 kitegedde. Ekintu kimu. Ne taata. Kyuke taata ove ku mwenge. Ekintu kino olina okuva ku mwenge wekiba kuva kwawukana na manda za kika kibe. Toddamu kutubuulira mbu ate simanyi omwenge gwa kika ebyo ebintu oli mutubuzaabuza obadde ki. Siganda. Kaaka tuddako erudda muganda nakiganda ali wano ali mu kulongoosa. Agenda maaso n'okulongoosa. Jjukira bano nabo baana bali bokka ewaka abaana b'obuwala baliko okuba ne bavubuse naye ng'embeera nzibu. Babeera ne bannyinaabwe mu nnyumba. Bagezaako ebyokulima nabo si be balungi mu kulima. Jjukira n'okulima kuno kubanga maje mwetaagamu komandi. Bw'oba toyina aduumira lubimbi luyinza obutawera. Nze sijja kusobola. Kyokka ebavaawo mbu enjala ebaluma abakumi bagaa tebajja kusobola. Ne bannange tugenda kukola tutya nti affe kakuti yeetuzannya. Kati bagamba abaana bano ab'obuwala batandika okuba nti nabo batambula kubanga abawala abakuze abasunye ne ku mabeere baba bali mu myaka egikuula. Bannange mutuyambe. Jjukira n'omulembe guno ogw'okuula olina okwessaamu akasente. Toyinza kuva eri ojja okuule ng'osiiwuukiridde wenna. Bannange nze embeera entamye. Kati oyagala ffe tugikolere ki? Bo ng'abaana abawala babeera beesiga balenzi. Abalenzi bano bannyinaabwe ekintu kitabuse. Abaana bano okuba ne babeera mu nnyumba eno bokka nga bonna ba Luganda abawala babiri n'abalenzi babiri kiva ku ki? Kwe kubanga baabalikaawo. Kaakane tudde erudda. Maama yasooka n'ateekawo tabamiruka. Era maama mbu yabadde asibye emigugu gye ng'ayagala akwate kuba ave wano. Omwana ono ow'obulenzi yabuliridde ku kitaawe n'amugaa taata ava mu by'omuzannyo maama ajja kunoba. Kati njagala. Wuliriza. Mmwe musigaze kitammwe. Ono maama yasalawo n'agamba ensonga yagenda gikkaatiriza. Kubanga ye maama
we wasaba enva nusu 10 kye bamuwa musajja kya mukazi we nusu 10 mazima. Mama tata yangamba. Ne mama tata agenda kyusamu. Bukyanga ngamba. Bukyanga awoza kukyusa takyusanga. Olwalero agenda kyusa. Nkintu nkiwulidde. Ne kati mwonono bondekera abaana abakulu bannange mu nnyumba abanagamba nti omusajja yeekubaana n'abaana be ne bagoba maama waabwe. Bw'obanga 10 kibadde tekimala then awo nkitegeera ne nali nakyusaamu ne nkuwa ebiddo ne bwe biba tebikyakola then awo mba nsobola okyusa ne tudda ku lwasa nye mu ssente tuyiya Ngenda nago gukuwa. Agunonye. Kaakati taata yeewozaako oluvannyuma lw'okimanya nti maama yandigenda. Mukyala tanuba. N'amugamba omukazi omaze okuzaala abaana ab'enkanidde abo ate oyagala kunoba. Wantama. N'agamba ni musajja gw'ontamiza agagambo gaago. Omwenge mama kiba kyo. Naye ekigambo ekisinga okuleeta obuzibu wano kye kigambo eky'omwenge. Sente. Essente wakati zibeerawo. Makamuno okuva lwenna. N'agamba nti bannange simanyi oba nze ntunula butaweebwa ssente. Abakazi balina okuweebwa kasente. Uwe taata agukuwe. N'agamba nti olayingira maama ensonga eno ey'okulabika nti oyagala okunoba sooka ogiveeko tutereeza tutya embeera taata ne mubanga mukwatagana. Kaluma abaana nje banjagala omwana omu. Wulira? Leeta omutwalo. Okube mu kooti mu. Kati Okiwulira? Ne taata. maama abadde anoba. Mbu newaabwe teyalina kye yatwala we baamusaba omutwalo teyagutwala. Yatagumba. Ate abayaku. Kati yamugaa aleeta omutwalo. Maama we baali bamuwasa omanyi omukazi we baba bamutwala wabawo kye bayita omutwalo. Naye omutwalo ogwo teguba guno omudaago muli amusimanye ebifi by'ennyama apaana. Kati taata omwana amugamba agenda muwola omutwalo aguwe maama n'eri ebbanja liveewo. Kangende. Maama asaze wanobe. Maama tonoba ojja tuswaza. Okunoba kyandiyanguye naye engoye ekimwonobera ekyalo kyonna kirabe nti oli mu buziina. Bwakikaye kati abeeki. Kati taata mbw ali mu kwewolereza. Omwenge guno gwanywa agunywa nti lwakuba gwakika wabawo empewo ebanywerako mbwe babanja. Kati omwenge nange sinza agunywa ennyo era nange mba nyamba mpewo n'ebyekika ebyo. Era nammwe ngunywa kuba we sigunywa ono yandigunywedde naye ngunywa mubeere nga tegubakwata. Olumbe mu mwenge gwafuuse lumbe. Maama yatabuka. Kaakati tonyiiga. Ensonga eri mu kuteesaganya. Maama ekimuluma tebamuwanga kubadde omutwalo. Ate olina kyokola wano n'okuli. Maama si bamuwa waddenga omutwalo. Nyakwemu kangende ku 2. Ezadde. Sokumaja. Kati katolaba kendeze. Yamugamba bwe kibanga kunywa mwenge gwe gumuluma engeri gye guli gwakika tajja guvaako. Naye abadde agukeera ku ssaawa emu ey'okumakya agenda kendeezaamu agendenga ku 2. Taeta kiremya. Owulira taata ekizeezengere. Siri gunywa. N'agamba nti ebyo 2 doozi ewera. Kati naye naawe sooka olengere omwenge guno we guba doozi nga bali ekika kyantuma doozi wemba omwenge gwe weyagala ogunzijjako mba kikola kitya. Efirimu egenda maaso. Kaakano no tuba tuli awo tugenda okwetegereza nga aliwo omwana w'obuwala ayingidde. N'ebintu bya laavu bino bizibu. Olengera omwana ow'ekitumbwe ng'ono ng'alemedde ku muvubuka Seyyala nannyini bwavu. Obwedda amulindidde ano mu kamuli. Munnange adde bantumye eri ngende neeteyo omuzigo gw'endiga. Kati ne ng'akampireka neegamba otya. Gendi. Ngende eyo munnange. Mumanyi lwaki abazadde batuma abaana ne balwayo. Omuyaya ali wano amutuuzizza wano. Njagala olabe. N'amugamba naye munnange omukwano guno gwe simanyi bwe nkikola. Atukubaaba. Banange kimwagala olwagala si lwakuno. Kati jankuleremu. Kumba abawulira akabugumu ate mwana muwala wuuyo alina ebifi. Onoogamba sikwagala. Leka gwe nkulaga omukwano nadde nkuleetedde laavu. Laavu yagireetedde munwe owakanamu. Nesinga tobadde kaggala. Ne tudde eka. Labayo obwavu. Abantu tebakyayambala ngoye bambala bikubiro.
olugoye nalwo kennyini balwoza balukekkereza kuba olukunya nnyo oyinza oluyuza amadinda kati oba olina okwegendereza bannanga obwavu buli mu nsi ebyo tasobola bigamba naye munanga ogenda okwetegereza ng'ate abantu abasinga obwavu bubaluma baagadde kati omwana ono agamba maama we taata nga bwe yamugambye mbuno babe nga bagenda maaso mbw anoonye omusajja kati ng'amugamba yamuziza ku bbali bulungi nnyo n'agamba nti mwana nga okuza oli mulungi saagala otwale emize gya nnyoko gyakuyombayomba naye mbw ayagala simanyi nfuna omusajja ananjagala era omusajja anampa ku ssente ye ayagala omusajja omwana we amwagaliza omusajja anamuwa ku ssente naye nga ye tazigaba ogambye eki naye omusajja ng'atuswazi ayagala mbu simanyi omusajja analeeta obitwa by'omwenge kati mu mwenge guno ogwogenda oggula eri nagwo guba gwa bbeeyi ayagala bano abanajja okuwasa muwala we bajje ndowooza na pipa ya mwenge ebisigadde ne bataleeta kale oyo taata muki muwala we baamuwasa nti ye nti baakuwaamu ki nti baamuwaamu omwenge muwala we ayagala bamuweemu omwenge kambuuze famire etunula ng'abakozi b'omu birombe kugamba mwe bannyini tobadde ki saagala mu kyayo n'abannanga omululu gwababeerera kibaana mmwe omululu era bannanga tunuulira abatalina maama asobeddwa olugezigezi ono ekikopo kyaganyo kissaamu kyayi kubanga taagala bateekemu kyayi ayagala sukaali kumunuuna kaakado abakyali wano ogenda okwetegereza ebikyala bibiri biyitawo tukulamusizeeyo maama kale muli mutya bannange kadi bibanga ebibuuza maama naye nga bibuuza ba boyfriend bigamba abaami tukkiridde neerengera bannange ennaku laba omwami gwe balindirira ono ekifuba olowooza simanyi guno omulembe gwa mutulabye nze tonkwata kwendeka naawe osiiya ki oyagala kusiiya nonsobedde etumulula ebyokulya yakambuuze bali ku kyayi kumba emitima giri eri biwala nga mutunulira abaana b'abandi ku bwavu bwe butulina mwagala mwongereko emitawaana leeta ono muwogo amuguddemu baaguze muwogo wa 2 nga buli omu alina okulyako akabajjo naye kino ekyana kye baazaala kino ekirenzi kino leeta ggwe endya ey'ekinaku bwetyo bw'olya ku muwogo omusiiko ow'ebiŋŋano n'ogattako kivuuvaawo n'otwala ne kyayi ekika leeta kino kirya bw'ozaala abaana abalenzi nga teweekakasa mmere oba ogudde ku kyokya bw'ozaala omwana omulenzi nga teweekakasa mmere okirengera amatama bannange abaliddeko ssebe ebyokulya kakati munange maama ali wano ali mu kutereeza ndagala ayagala kukola mpina agenda oyita mangada ngajja kulwokuba bino bikwonoonye kati yamugamba saagala obe ng'otwala embeera zino ez'abaana bano ab'obulenzi abaana bano abalenzi balina embeera ze beeyisaamu ate gwe ze saagala okoppe byo biri awo abaana bano ab'obulenzi balina engeri gye batwalamu ebintu mu ngeri etali nnungi okitegedde ng'amugamba nti munnange era ekyo kyogera kituufu naye nti abaana bo batandise ebintu by'okunaawuza abawala b'oku kyalo bali abawala abaatubuuziza nga tunywa kyayi wabalabye abaana ab'obulenzi abo babagabana mu bikolwa eby'omukwano kyogamba buli omu abawala abo abayiseewo bali ku balenzi bange buli omu ayinaku era weetegekere kukuleetera abazzukulu bannanga ate omwavu engeri gy'abatalina bulungi budde bukola nnyo kati ababa n'obudde batuuleyo mu bikajjo ne batuuleyo mu miti babeereyo obwavu ne babutukolamu omukwano bajja kuleetera ono abazzukulu yagambye no nja bikuba bukubi ngenda bikuba tebijja kwagala baana b'abantu kitaabwe alemeddwa okundabirira ate badooke badde wano batandike okwagala abaana b'abandi bajje wano batuleega enkaka nze siina gayumba n'abantu biibino bikomyewo laba kino ekitambula ng'okugaala
Aula mama. Storage. Ekiwede ku kisaawe. Ne mama manyo mpira gwe tusambye. Bava no kusamba mupira ki. Petuli eno mulungi. Genda eri. Yamani ya. Labe tabu. Kikuba kiboko ku gasiya bulolo. Ani gwe muwoga. Lwaki mundeka nno bwenkani dawo. Muddewa. Mpiteku kati. Omuggo guguno. Wayogedde muvaawa. Kutaka. Muvaawa. Mujja kumbulira gye muva mwatandika ddi. Wansi. Mukyali mukuba temunaba wadde okuyiga okuuta enkyaca. Mutandika okuba nga temugenda muzunga n'abaana b'abandi ku byalo. Mwagala tuleetera buzibu ki? Muzunga. Mwagala kutukola ki? Muzunga. Gwe. Alose bwegalami. Kutaka. Kino kyagala okulya. Kirina emputtu. Buli ekigamba kigenze ku kisaawe. Naawe oyogera ate gulabika gwe gwatuwabidde. Teekawo akabina muvaawa. Saabagaana abaana b'abandi ku kyalo. Saabagaana abaana b'abandi. Watugaana. Naye bali abaana mikwano gyaffe. Ne maama naawe nze gw'okubakanyongera nawe kino kirabika kyatuwaayiriza kyogera ebitakwatagana. Abandi abange. Lwaki mubeera ku baana b'abandi muba mubagamba ki? Oyo abadde abatuma amapeera abyejjamu. Abaana singa banafu. Abaana abo singa bagenda ne bafuna embuto mumanye ekizibu kye muba mutuleetedde. Ffe abasiba enjala tetunnayiga kwerabirira muteete abalala teguuja bagire. Maama abaana balina ssente ewaabwe tetujja sula. Olengedde. Abazukulu ffe tuli basajja. Ffe banaakani balina abasajja tusajjalaata busajjalaasi. Otandise okusiruwala mbubyoka bisajjalaatireyo mbwe abawala banaaba bawasenga bafunye embuto mbwe bawe bajja zirabirira kuba bagagga. Kati ekyokusajjalaata tewali kusajjalaatira wano. Damu ekyogere ekyokusajjalaata ondabe nkukuba oli kwaka akabaaka kalu ojja kukitegeera. Ono yamanyi be bawala ki? Ono ayagalako ekiddugavu mbu kiri waliwo ekiddugavudugavu awo. Wuuno ompulire. Saagala gwana guno kummalako mirembe. Gasiya buloolo. Egenda maaso. Bagiyita omulogo omuto. Wano wonna tukyali mu kujanjula ejja kutandika. Nagambye oli ku VJ Emmy official YouTube channel yaffe. Ate mwena baddayi hadi ba VJ Emmy mbaagala nnyo abali ku tiimu VJ Emmy official. WhatsApp group yaffe mwena mbatumiddeko nnyo. Ebituli just malaga nzisiba nga bondava bituli byonna. Kaakati mu kaseera kano maama teyakoma okwo. Yasitukirawo n'agenda ew'omuganga. N'agamba nti embeera obwavu butulumye. Bannanga obwavu bukuluma singa bwali bulwadde n'omira empeke n'omanya nti kiwedde. Omusajja wanga. N'agamba omusajja omwenge gwanya obutakuma ekintu kye kisinza okunuma. Omanyi obagenze kola kumba agenze. N'agamba omusajja mukambwe nnyo ekyo ekintu ekinsinza okuleka ni kintamira ddala. Njagala munnange obeere ng'onnyamba. Ngolobye nnyingi. Ekizibu nkirabye. Kya mwenge na kya bwavu. Njagala ebizibu bibiri by'obonkolerako. Obwavu n'omwenge byenkooye. Akooye obwavu n'omwenge. Tofaayo. Abaana boyina bameka? Abaana abalenzi babiri n'omuwala omu. Kati webaddeyo bawaayo nga saddaaka. Ate obwana mbuweeyo. Okubeera n'abaana ng'obwavu bukuluma oba ofunira wa? N'agamba nenolowooza abaana tuba kusabanga saddaaka kubatta nedda mukwano. Abaana abo bawaayo ne baba nga tebalizaala. Wangi? Mu bwavu obubaluma abaana abaweeyo saddaaka yaabwe yabutazaala era we balibeera ku nsi kuno balibeera bagumba mpaka. Nve mu kyalo. Wekiba bwe kityo nga naava mu kyalo n'embeera kawalungi n'embeerako mu mbeera eyeegombesa n'embeera mu mbeera nga simbi wadde awo abaana mbawaayo. Abaana babe bagumba sirina buzibu. Firimu egenda maaso nagambe tukyali ku nyanjula ya firimu eno bagiyita omulogo omuto mujja kugiwulira. Mujja kugiwulira. Nenga ntumiddeko nnyo omunyanyazi Zainabu nkwagala nnyo ate nate mwena
saako ne promoter Vane Grace mumbejja mwena munange mukola kyamaanyi nnyo okuleka ntugenda maaso baddayi hadi bange mbatumiddeko nnyo mwenna abagyekuumirako tugenda maaso ne firimu eno kaakati yamutuma ebyo ebyetaagisa okulabika nti atandika omukolako omukazi agambe wekiba kyakuva mu bwavu kyonna ekyetaagisa yeewaddeyo ng'akomawo akooye okwambala gomesi ez'abituli bingi naye bamugambye alina okuwaayo abaana be nga saddaaka abaana bano okubawaayo nga saddaaka mbuno kyalina okukola kwe kubawongayo saddaaka za butazaala tebazaalanga babeeranga mu nsi eno nga tebalina baana njagala olabe kakati nga mugagenda olete makansi nkumu ebyenye ebyo tugenda maaso ne firimu njagala olabe oyo alina omubiri gumulinga oba gwabalalu omukyala atabuse nagambye mbatumiddeko nnyo mwena abagyekumirako VJ Emmy YouTube channel yaffe official nabaddayi hadi baffe mwena ba administrator ku team VJ Emmy official WhatsApp group okusingira ddala mwana muwala Jaliya Zainabu promoter Vanessa Grace Rachel tugenda maaso njagala olabe leta njagala kutereza ekitwe enviri ziringa emmanyuule nkutereza oli awo muli awo mwena muzunga buzunzi mujje wano bannange maama otereza ani tuula gwe weezaala oba gwe nnyoko wa nnyoko kati ntustabye osala enviiri mulimu empi gwe tulabanga enviiri ziringa ebizibu mbw ayagala zitereeza kati gwe wano waali akunyumira leka gwe nojjolemu buno obuyiseewo tereza ekitwe ne maama naawe muno tolisa kale genda nze maama enviiri zange nzaagala bwazaagala zonna ziringa omuttunta mbwozaagala enviiri mbwazinaaba tezikyatukula jangu wano gasiya ne maama naye omwana naawe omukuba omufudde akagoma kati jangu wano oyo ye bamuyita mulalu yakuswazaswaza dda simanya ayambadde akangwe mbwenviiri zakangwe mbwenviiri zino zitegeeza mbu yeye mugezi waabwe enviiri mbukangwe saagala kyana kino gwogo busiiba oyogera ebitakwatagana yegwe ali ennyo yegwe akombooza abaana babandi ku kyalo ne maama naye nange engoye zange tebazooza awunya sala mbu najja amusaleko enviiri amutereza ekitwe mama gusalire ddala ezo embeera emusobedde olw'okuba aba oli munene okimanyi oyinza okunzaala ddamu ofuguma omulundi gumu wulira lekerawo okumanyira olutalo lwa maama n'abaana maama lwaki olwaleero lwayagadde okusala abaana enviiri z'omwana abadde musala genda eri amuterezeza gwe wawe bakusadde kwata enviiri z'abaana bo zitonjira mutunda abaana maama yabasalako enviiri n'ayawula dyangu wano saagala gatta mandwa na migundi lwaki ayawula enviiri ate buli omu awoza amutereza mbwamu kakati mama sigana noonya abantu yamugamba ogenda onoonya kitaawe omuleete wano wangi omwana n'agaana yagamba tagenda kunoonya kitaawe kati bwe kibanga bwekityo bwe kiri mbagaye mugende munoonye kitammwe atuwe ku ssente muwoza temugenda genda kale nange ngenda kukwata makubo gange abajjeeko enviiri n'ayawula ezooli n'ezoono maama ng'akwata kkubo ng'ayitawo ng'amugamba nti enviiri waŋŋamba nzaawulire ddala abaana baasazewo abawongeyo anti yabazaala musajja musirusiru yabazaala musajja omusirusiru ezo zez'omuwala ezo zezo n'omulenzi atatera kukuza ezize zezo
kati jjajja enviiri nzikuwadde oba tebazaala ne baba kyonna nze sifaayo kasita baba balamu ne batawenga tofaayo eyo saddaaka etumala yamugaaga ogenda weewumulire obugagga bugenda kujja maama nnyabo efirimu egenda maaso ki ekigenda okuddirira tunaalabako omukyalo ono ng'ava mu bwavu n'atuuka mu mbeera gye yeeyagaliza ey'okubeerako obulungi kyetugenda okuba nga tulaba mu episode eyokusatu so enkya tulina okulayika ntukeerako tukwate obudde kale no tubaagala nnyo mwenna abagyeekumirako VGM official YouTube channel yaffe. Don't forget to subscribe and press the notification buttons okulabika nti buli video gye tuteekayo gw'abasooka okumanya abankuumire.